amawulire gano ag'okutya Katonda tulembe okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda okubuulira naye ffe Mukama tuze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Weewaawo amiina mukwano gwaffe ali ku 3ABN amazima agatajjunguluddwa tutwala omukisa guno okwaniza mu program lesson week eno. Amanya Yonasaani Matovu ndi musajja mu Nagomba ate nga ndi muweereza ku kanisa wali e Najeera mu Luzira district ewa Musoma Bisaso Robert ne baganda bange omuli Jonas Ekito wali ku Brooklyn, tusuubira Moses Entinda ne Joel okwiringira wali e Mutungo. Babuuzizaako era njala obbaagaliza lesson ennungi. Mukama tuwadde omukisa ate mu ngeri ey'enjawulo nina abasumba bange nate okuva mu Wakiso district. Bagita district Bwaguuga. Nsanyuse nnyo okubalako basumba bange. Amin. Ku luuyi luli tulina musumba ffe Mpanga Frank okuva e Kakiri. Tundutundu eryo erya Wakiso. Tukwaniriza nnyo ssebo. So nga ate omusumba ffe atwala Obwaguuga obwo bwonna obwa district, district pastor waayo ye musumba Lubega Gerard Rale. Tusanyuse nnyo okulabako omusumba. Mu lesson weekend omusumba Sawoto yanziza nnyo. Nsaba mbuuze ku mulabi waffe ate oluvannyuma tubeerenga tweyongerayo mu maaso. Omulabi waffe omulungi wa 3ABN nsanyuse okubanga tuwuliziganya era nensanyuka okubeera nga kwoli olaba TV eno. Twebaza Katonda atuyisiza mu byonna n'atuleeta ate mu kuyiga kwa leero. Mukama atuweere wamu omukisa nga tuyigira wamu. Amannya nga baganjudde nze Mpanga Frank, Associate District Leader wa Wakiso naye nga ntula Kakiri. Nsanyusa okubalaba. Amiina, tusenze okulaba ssebo. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Lubega Gerard Rale omusumba wa Wakiso. Njagala okwebaza Katonda atuwadde omukisa okubeera ku 3ABN. Omukutu guno kwe tusaasaanyiza obubaka obuteekateeka abantu otutuuka mu bwakabaka obw'omuggulu. Ate nga ne bakyali wano ne ku nsi okubeera abatambulira mu bulamu obw'okwegendereza. Bakadde baffe ab'ekkanisa mu Wakiso tulina nno abaweereza b'enjiri abakolamu ne ttiimu y'abakadde. Bana balambirira. Nze amaze okweyanjula ne gwendi naye omusumba Mpanga. Tulina omusajja amita Mpanga saawa yonna ayiiya aba apanga kijja kipya. Kati then tulinayo Kibuule Enoch. Wali kanisa yaffe eya Wakiso Church. Then tulinayo n'okusinzira ebbanda tulinayo mbuzi yayitibwa Kazungu. Godfrey yakatwegattako. Era enjiri etambula tuli mu nteekateeka za kubunyisa mawulire ga njiri. Omuli enjiri y'abakyala. Enjiri y'abakyala egenda kutandika March nga lumu kutandika okubuulira enjiri abakyala nga bakulembeddemu omulimu. Luva mu stewardship. Yes. Stewardship olugimala era stewardship tugitandika ku sabbiiti ejjatandika n'okulambula amaka. Okuteekateeka amaka gaffe ebyenfuna ne bizinensi ozisabira. Ndabye Katonda ng'akola era yanukudde. Mu kiseera kino omulabizi waffe yaguggula ogw'okukola omulimu gw'okulambula maka ne bizinensi. Abantu kati bafunye ku njawulo. Amiina. Weewaawo. Amiina. Era tugenda kukola n'amaanyi. Amiina.
weewaawo mukwano gwange atulaba tuvuddeyo mukubuuzaako tukujjukiza nti Avento Media app gyekwate genda bugenzi ku Google Play Store funayo wandikamu bigambo Avento n'ekigambo media ne app ogenda kulaba nga mukutu ogwo oba ekibanja ekyo ekya Avento Media app okyefunira kiwanule kiteeke ku simu yo obeere ng'ofuna 3ABN live ku simu yo nakugamba nti weetaaga kubeera nga oba oli wakali onabeera mu katale oba oli mu yafesio osobola okusigala ng'ogobera 3ABN ku simu yo kwennyinnyini eyaseereza tuli ku mulembe gwa digital sajayita digital age so obanga ofunye bulungi nnyo Avento Media app eyo ejja kuba ekunanguyizaamu mu kubeera nga ofuna ebisingawo ku 3ABN TV ate na Avento Productions ku YouTube katwewombeeke tuweeyo okusaba ate oluvannyuma tubeere nga tutandika butereevu muzumba wange saba tuweeyo essaala Frank katusabe Katonda taata w'omu ggulu ogulumizibwe w'ekitiibwa kaakano mu kiseera kino ekyokuyiga tusaba obeera omuyigiriza affe omukulu tweyongera okumanya ensonga zino eriyo yatulaba Katonda waffe naye musaasire mu bibuuzo ebingi bye yeebuuza asobole okuddibwamu era otusaasire n'abantu bonna obayambe buli omu atuuke ku kiruubirirwa kye ekikulu naye okusinga ffenna katulabisibwe oludikomawo omulundi ogwokubiri bwetyo bwe tusabye okuyita mu nnyera Yesu Kristo mukama waffe amiina weewaawo amiina tuli ku lesson namba 8 eyogera ku kweronderawo free will n'osalawo ekintu nga gwe okimanyi bulungi tewali akase naga nze ngenda kukola bwe nti kubanga munnange baga nti oba okuze weeronderawo emyaka 18 olondawo ofumbirwa oba okuwasa so eyo free will tugenda batugitunulira oba okweronderawo okulondawo okutali ku kake okweddembe ery'obwebange so nga tugenda tunulira n'okwagala mu kiseera kye kimu tubeere nga tubigeraageranya n'entuuko za Katonda manyire ebintu bibiri basumba bange awo twagala okwongera okkenkukamu mutunzi wange yasalawo Yesu nene ejja kifuula kiriya asalawo byenkanawa biriwa byatasalawo waliwo lwasalawo oba tasalirawo ddala kubanga nze ninawo kali akagamba ye bw'abaawo abantu eddembe ly'okusalawo kati kiyinzika kitya okubanga ye tasalawo ng'ate awo abalala osalawo omanyi waliwo eŋŋombo sebo ogiwulira ku rediyo ne walala social media sebo nti yasalawo kutakati yasalawo eyinza okuleeta oluusi abamu okubuusabuusa ku bigenda mu maaso mu bulamu bwabwe naye tugenda kukiraba mu lesson yezebo so kati tusooke n'olunyiri luno olw'okujjukira luli mu kitabo kya Yokaana essula 16 olunyiriri olwa 3:3 tusome then tufune okuttaanyizibwa ku nsonga zino esatu okubeera nti gwe weeronderawo ekyokubiri okwagala kwa Katonda kukwatagana kutya n'entuuko za Mukama Katonda ffe oba omuzungu kyayita divine providence. Yokaana 16:3 agamba ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze mu nsi mulina ennaku naye mugume nze mpangudde ensi. Kana ndigende musumbange musumba Lubega anyawe direnga byo Mukama yatuwa omukisa ne muguluto zaffe tusooka ku ate munaye ow'ekika yakulembedde mu enteekateeka y'obulokozi mulindwa akasolya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Onyola okujjukira mu bigambo bya Mukama waffe yennyini ayogeranga nti ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze mube n'emirembe mu nze in me mu nsi mulimu ennaku naye mugume nze mpangudde ensi. Omanyi bayibuli mu lunyiriri olw'okujjukira bwe tuba tusoma bayibuli olunyiriri bwe balukuwa lubaamu ebigambo ebikulu
kyeyinza okuyita keywords mu lunyiriri. Bigambo ebyenkizo. Aha. Tuli mu Kati mu lunyiriri luno olw'okujjukira lwe batuwadde emuzungu. keyword egamba mpangudde. Ye keyword egamba nze mpangudde. Mu luzungu oyinza ogamba overcome. I have overcome. Naye mu kigambo Mukama waffe yakozesa mu lulimi lwennyini lwe yayogereramu Oluyonaani, ekigambo kiri n'amakulu agasukka g'omulundi ogumu. Nfe tutwala nga mpangudde kisukkawo. Ekigambo mu Luyonaani kiri nenikeka. Ekigambo nenikeka ye keyword y'olunyiriri olwo. Mpulira. Nenikeka mu Lungereza kiri overcome oba oyinza okugamba conquer. Okumegga. Kitegeeza lubadde lutalo naye bw'oluvaamu iwe conqueror. Ekigambo kye kimu kitegeeza to be victorious. Nenikeka. Okunywa mu bannaffe. Ekigambo kino mu Bayibuli yonna kirabikamu omulundi gumu gwokka. Mukama waffe yekka yakikozesa kino nenikeka mu lulimi Oluyonaani. Nze mpangudde. Yes. Tewali walala we kirabikira mu Bayibuli. Era ekigambo kino nga kikozesebwa mu gye bayita perfect tense. Mu Lungereza perfect tense oba oyinza ogiyita proleptic perfect tense. Enayita abasajja wano batuyambeko. Kitegeeza nti omulimu guno Mukama waffe ogw'okuwangula gwaggwa. Teguliko kwebuuza kwonna. Agenda okyogera wano ng'ategeeza nti omulimu kyavuga mbeere n'emirembe mu nze. Mwe nga muli mu nze. Tense gyakozesa eya proleptic perfect tense. Etegeeza nti obuwanguzi bwe bwaliwo nga tanana kutuuka ku musalaba. Si kwokka wabula bonna abali mu ye ng'abagobereza abayigirizwa be. They are conquerors, they are victorious, they have overcome. Nga bali mu ye. Nkola n'obukwakulizo bigobererwa. Era tutera okugamba nti Mukama waffe Yesu Kristo yawangulira ku musalaba. Naye ku musalaba ye yatuukiriza butuukiriza buwanguzi yafuna edda. Yali atuwanjulira buwanguzi. Yali atwanjulira kye kigambo ekituufu. Kakati bwaga nti mu nsi mulimu ennaku yali abagumya ng'abaana ba Katonda. Mugenda osanga bingi naye tebibayinula. Mugenda sanga ebisoomoozo ebyanaamiriza ebya juzi musumba waffe yafuna accident musumba Kafeero. Twagala kusaasira nnyo era n'okumusabira okumujjanjaba. Kati omuntu bw'afuna akabenjedde kabusa oyinza okwennyamira n'ogamba ki naye Katonda Yesu wano mu lunyiri n'agamba I have overcome all the challenges, all the problems. Wano kyali ategeeza batuwanga nnyo olw'okujjukira lukulu nnyo oluvaamu ekigambo kino ekigambye nti nenikeka. Ye root word y'olunyiriri luno agambye I mu ye. Nga waga nti nze muzabibu ogw'amazima. Yes. Ne ku luno nze muwanguzi. Yes. Kakati mu lunyiriri olwo lwe batuwadde olw'okujjukira luyina amakulu nti bye tugenda okusoma byonna mu lesoni tubitegeere abeekutte ku Mukama waffe Yesu Kristo. Tobaako na kuyuugayuuga kwonna. Tosagasagana. Bw'aba nga yawangula ku musalaba naye nga yawangula dda bwayogerera ekigambo kino nga tanagenda ku musalaba naye nga awangudde kitegeeza abali mu ye. Whatever the situation, wadde tanaba kudda, we are more than conquerors. Amen. We are victorious. Onyiri batuwadde olutwanjulira lesson yaffe. Amen. Yes. Wadde devotion yawe nenikeka. N'olwekyo tulina ligase y'obuwanguzi bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Perfect tense.
nti buli omu atwala proleptic perfect tense. Eyo tense ya bulabe eyo. Kwano gwange atulaba akasubire nti oyongedde otegeere. Ekyokulabirako nti oyinza okuba nga bakuwadde ekibuuzo ne bakusetingira ekibuuzo ogenza okukola interview ogenda kufuna mulimu n'ekibuuzo ne kijjira mu Lufalansa naye ne beewuunya abakuwadde interview bye bakubuuza ng'engeri gy'oyanukula mu Lufalansa ne beewuunya nnyo kubanga dde bakwikinga balabe whether you can manage another language naye ng'Olufalansa waluyigadde waka kweganga osobola ndugereramu engero yeyo tense eyo kyetegeeza ekintu gwe kyoyinako bumanyi even before it appears nga wakiwangula dda wakikuguka mudda kati bwe buwanguzi bwafa Kristaayo ekitaliko okwebuuza kwonna toba otandika otankana n'ayitawo era abakusaba bamala biseera kweraliikirira kwega kiringa omuntu atanaba kusala providence ya Katonda gyabataddeko ng'abaana ba Katonda nene nnyo tulwalira bwerere sukaali pressure our God has pronounced us conquerors. Si kyangu ekyo okukkiriza naye ng'emazima ekyo muzumba kyoyogedde ng'emazima era bwe bugabirizi bwe tugenda okutunulira wano eri abaana ba Katonda bana bagamba nti ate Katonda yasalawo n'ebizibu ne bijja ne balowooza nti bagambye Katonda yasalawo tedda Katonda okusalawo kwe bwe tutuuka mbizibu nga nzogole Katonda omusumba asalawo Katonda asalawo naye si buli kintu si buli kimu nti yasalawo era tugenda okutambulira awo weewaawo toyanza nnyo omusumba toyanzeege olwokubanga otuwadde enyanjula eyo lunyiriri olwono nange nyongedde ate mwatu mbadde sirufumitizanko mu bintu ebimu ng'ebyo ovakamu wenakoma naye mwazaniko nkola mbadde sinaba kututuuka kulowooza bwenti lutulangirako buwanguzi kobeera ng'oli mu Kristo as long as you are connected with Christ you are more than a conqueror oli muwanguzi n'okukirawo wano kitegeeza nti bino ebizibu byayogeddeko ebizibu oyinza okuba nga obadde obibeeramu obitambuliramu si bye bigenda okusalawo enkomerero oyo kubanga omuntu bw'obeera ng'oli mu bizibu ebingi oyinza okugamba nyinza obutamalaako naye akugambye mu nsi mujja kubonaabona naye mugumire ku nze ebyo byennyini nabiyitamu naye namala okuwangula ekitegeeza ebizibu byetuyitamu nga tusazeewo bulungi tusobola okubiwangula bimegeka n'olwekyo tebikweraliikiza ne kumulamu essubi nti mu bizibu bino naawangula kubanga challenge etulina olwaleero bw'obeera nga bakubbye bw'obeera nga bakuwambyeko ebibyo bakututeko omukazi bakututeko abaana biki bintu bingi njo bye tusisinkana ngeraga nti munsi mulimu ennaku weesanga nti ebintu bino birina engeri gye bikosa engeri gye tutunuliramu obuwanguzi nti weesanga olutandika okulowooza muli nti ndabika siiwangule n'olugendo lwe mbadde ntandise nga ngenda Kampala ke bankubidde wano bulomu mu Lwera ng'omupiira simanyi oba naasala katonga mutandika omupiira abawadde red card abamu babafulumiza ku injale naye Mukama agamba ojja guwangula naye olwokuba nze kooki neyanza nnyo bakadde bange kati waliwo ebintu wano bibiri mu buufu bwe bumu bye tusaba tubifumiitirizeeko kituufu tumanyi nti Katonda affe kisooka our God is all knowing Katonda affe amanyi byonna is all powerful so nga n'amaanyi yenna ntameggwa muyinza w'ebintu byonna n'ekyokusatu nakyo tukigatteko is all merciful okusaasira kwe tekuliko kkomo ate tekukendeera kati ebintu ebyo bisatu twagala kulaba bwe bijjira nga omuntu atuuse mu kiseera ekikambwe kuba kati wano baatulaze one nti waliwo abakkiriza
nti Katonda buli kitutuukako yakigera. Era ffe twadde wali mu kuziika jjajja gye buvuddeko awo. Omunaddiini n'agamba, kankoze ekigambo ekyo, omunaddiini n'agamba nti Katonda bw'ate bwageze. Kati bamanyi n'okugamba nti Katonda atukubye omuggo. Singa obeera alina omuntu obuvunaanyizibwa oba bulwadde n'abavaako oba n'alwala ebbanga eritali ggere ng'ate yabadde avunaanyizibwa kufiiriza abaana, aga Katonda atukubye omuggo bamujweteekako mbu yasalawo. Kubanga ate naye Katonda si mu buli event nti yasalawo, si mu buli kimu nti yasalawo. Kituufu asalawo ng'era bwe twalabye divine providence, obugabirizi bwe gye tuli obwa Katonda omumwayitira mu kusalawo. Naye si buli event nti yagisalawo. Amba tuse n'okwegaana Katonda nga bw'atuuka mu kiseera ekizibu ennyo abisulawo n'agenda n'asamira nga yanafuna obuddukiro kubanga waliwo embeera emutuuseeko enzibu. Si buli kimu nti Katonda yasalawo. Ekyo let us register it today and be clear. Si buli event naye kati awo omusumba bwe tulina ekibuuzo abakristaayo n'emboozi ezinyumizibwa zitera okwogera nti Katonda yakola ki? Yasalawo. Ne si buli event. Okusalawo kwa Katonda kuli mu ebyo bya abaana ba Katonda bakoze choice ne batambula naye mu bulungi. Kituufu wale bayinza okukola abantu ba Katonda bakola choice ebitone bikola choice etali ntuufu. Kati togamba choice yo gye wakoze etali ntuufu nti Katonda yasazeewo. Tulina free will nga lesson bwe tugamba okufuuweta secret. Eyo free will gwe ogisala gye yatuwa gwe ogisalawo n'onywa segereeti n'olwala. Tolowooza nti bw'olwadde bw'onywedde segereeti n'olwala ng'ate baakusomesa nti alwaza TB ayonoona amawuggwe nti Katonda yasalawo. Never. That was your choice. Olwa free will ng'ogikozesezza bubi olw'okusalawo kwo gwe ng'ekitonde kye. Bwe kikozesa obubi kusalawo kwo b'osazeewo nga gw'osazeewo bubi okukukwo. N'olwekyo Katonda tasalawo mu buli event. Wabula abantu abawa omukisa okuteekinga choice eri in line etambulira wamu n'okwagala kwe. So tulina ebintu bibiri bye tuli mu kulengera, okulondawo kwa Katonda n'okulondawo kw'omuntu. Waliwo olw'okusinkana nga kwonna kussa kimu, naye obawo olw'okwawukana. Ku nsonga eyo kusandaawo Katonda omuyinza owa byonna. Katonda omuyinza wa byonna ayina engeri gy'atuwaamu kintu nga bwe kyandibadde, era mu ngeri endala ayinza okuba ng'atuwa ebigezo naye ng'amanyi bulungi. Juzi natwala omwana ku ssomero, musomesa n'agamba agenda muwa ekigezo okumugezesa. Naye mugaa kati n'atula no nninde paka lwanaamala n'agamba naye mmanyi tubikoleko ebirala ajja kukiyita kubanga okusinziira ngenda mugamba yeerondere subject yonna gy'ayagala. Naye ng'ali sure nti ajja kayine Katonda naye atuwa ebigezo bino bye tuyitamu ng'ali sure nti no tujja kubiyita kubanga tutegedde engeri Katonda gy'akolamu ebintu bye, kubanga ebizibu bino tebyali byakubaawo naye olw'okubanga ekibi kyajja mu nsi kyataataaganya enteekateeka za Katonda. Naye enteekateeka za Katonda twali tuzimanyi. Kati Katonda n'adigambye oba yeewuunya bwewuunya okulaba nga ebigezo bitulemye kubanga ye abeera sure nti no tujja kubikola ki? Tujja kubiyita. N'olwekyo twalina tetwevuma kugezesebwa kwa Katonda kubanga olwekyo tuli bawanguzi. Twala kusooka kuwummula mukwano gwange atufuna ate tubeere nga tukomawo tuzuule ebisingawo. Katonda ow'amaanyi kijja kitya okuba nti ebimu si yasalawo ye banna ebyabatasazeewo nga ffe tusazeewo ebyo bidde ebidirira bibeera bitya. Atuleka ne tufiira eyo oba alina kyakolawo okulaba nga atubbulula. Byonna tugenda bizuula waddako
mukwano gwange omulungi kasooka tuwumulemu tubeere nga tukomawo. Omutambuze yenna yeetaaga amaanyi agamuyamba okutambula. Obadde okimanyi nti buli lw'ozuukuka ku makya obeera otandise olugendo lw'olunaku olujja, era ng'omutambuze weetaaga amaanyi aganaakuyamba okuyita mu lunaku olwo. Tosubwa puroguraamu yo Ensula ey'enkya wano ku 3ABN TV buli lunaku okuva ku ssaawa 11:30 okutuusa ku ssaawa 12 ez'okumakya. Ensula ey'enkya, funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Butereevu nnyo omukwano gwange ali ku 3ABN amazima agatajunguluddwa. Tugamba ntuyigira ku bigere bya Kristo wano mu lesson week eno. Ssaawa ziba 2 paka ssaawa 3 nga tuli mu kwekebejja kiki Bayibuli kyebadde eyigiriza okuyita ku buli lunaku okuva lwe tuba twakoma okulabagana ate okutuuka olwaleero. Babuuzaako abali mu mawanga gaffe ag'enjawulo, abali e London, eyo mu North London, Tottenham, songa n'abali mu Maserengeta mu Mitcham, mwena bannange bannaffe abasomi ba lesoni ababeera naffe tweyanza nnyo tweyanzeeke. Jjajja w'abalongozi ali Nansubuga kkiriza nkubuuzeeko webale nnyo okubanga kwoli okusinziira eyo. Songa n'abali mu ggwanga eri America tubabuuzaako. Nkyala Samale Kizito, thank you so much. Abali mu Canada, abali mu kyondo kya Buwalabu, tusiima nnyo, tusiima bwongerwa. Tubajjukiza nti mwe abali eyo mwongere okweyuna Avento Media app obeera ng'ofuna 3ABN live ku ssimu yo obirenga mukwano gwange ate ozuula ebisingawo. Kwegamo nkye neebaza Katonda nti tekinologiya yayanguyiza ebintu ti ne bw'oba toli wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda ku TV yo ate osobola okubeera ku TV yo mu America naye ng'olina 3ABN Uganda. Isivu just okufuna Avento Media app yokka. No digital age omulembe tegugenda tuleka mabega. Tulina okubonyesa egiri mu nsi yonna. Ndine basumba bange musumba Gerard Lubega, district pastor wa Wakiso district, awamu ne associate pastor we musumba Mpanga Frank wali atudde Kakiri. Bali mugenda maaso n'okutaanya ekigambo kino ekyokwagala ekyokweronderawo kwa free will, okwagala kwa Katonda oba okwagala Katonda okugattako n'entuuko oba kye twandise kale obugabirizi bwa Katonda gye tuli. Nti twebuuza Katonda byonna yasalawo oba nedda? Kubanga ku Sande baatugambye nti Katonda affe muyinza wa byonna. Si bwe kiri? Naye ate obuyinza bwe butuuka ddi okubanga buliko ekkomo? Sebo mu lesoni eno etulaga nti Katonda muyinza wa byonna. Waliwo ennyiriri eziyinza okumala eggoye mu kibya. Oba ekibuuzo kye mbuuza kyekyo? Buyinza wa bintu byonna naye butuuka ddi nga tebuliko ekkomo? Waliwo ennyiriri esobola okumala eggobe mu kibya. Singa osoma Isaaya mutuwadde Zabbuli y'ekinanamu onyolo 11 n'olwe12 paka kale ku lwe14 baazituwadde wanaagamba naye abantu bange tebaawulira ddoboozi lyange, so Isirayiri teyanjagala n'akatono, nange ne mbaleka okugoberera obukakanyavu bw'omutima gwabwe batambulirenga mu kuteesa kwabwe bo. Singa abantu bange bakkiriza okumpulira, singa Isirayiri akkiriza okutambula
mu makubo gange nandiwangudde mangu abalabe baabwe nandikyusizza omukono gwange kwabo abalwana nabo. Katonda alina obuyinza okuwangula byonna entalo zaffe zonna singa tukkiriza okutambula wamu naye. Naye ate choice ze tukola naye oluusi tumunafuya mu ngeri nti okusalawo kwaffe atuwadde ekwetugenda otutambula nga tuli wamu naye atuwanguze byonna mu maanyi ge mu buyinza tulabe omukono gwe but we divert. Tuva ku nkola ze ne tuva ku makubo ge ne twagala okukola choice ezitukulembera olw'ekibi n'obunafu bwaffe. So okusalawo kwalanga ye nannyini buyinza kulabika mu kutambulira wamu naye. Naye agambye nange waliwo lwentuuka ne mbaleka nga baganye okutambula nange amakubo gange. Kati bano lesin kyebetugamba nti singa twagala okukola mukono gwa n'obuyinza bwe n'amaanyi ge, let us keep along his path. Kati bwe mbuliza ekibuuzo basumba bange, tulina abaana abali ku street, tulina abaana abali mu kulerebwa abatali bazadde baabwe, kati ngabo omanyi Sanyu Babies Home, ezo zonna ebitongole ebirabirira abaana. Kati tutunulira omwana atasazeewo asula mu mpewo y'oku nguudo. Abantu bano kati gwe tuba tusiiga omusango ate nga Katonda muyinza wa byonna, kubanga kintu kikyo our sovereign God ataliko kimulema. Anti kyekibi ekibi olw'okuba omuzadde yakola choice eyatwalibwa ekibi n'amaliriza nga omwana amusudde mu toilet, amusudde ku kkubo n'adduka n'abula. Ekyo Katonda newankubadde yandikiziyiza naye oli yamalirira. Asobola okuba nga yogera naye n'omutima ne gumugaa tosuula mwana tebamusuula naye n'amalirira nga baga Isirayiri yagaana yalema. They were given guidance naye baalema. Nonno Katonda asobola okumuwa eddoboozi neera neyekwekakwekokana omwana amusudde ku kkubo. Kaakati okunenya yaani omwana Mukama asaasidde alondeddwa ateereddwa mu makubo ne mu mikono gy'abazira kisa abasanyu Babies Home bamuleze. Olaba okola kwa Katonda newankubadde olaba bakola choice ezitali nnungi netutuusaako obulabe, naye Katonda asigala nga akyateekawo obukuumi bwe mu maanyi ge. Amen. Gamba twagala kubeera bakakafu. Kyekibuuzo bikutubuuzisa ebibuuzo. Sebo y'ensonga lwaki mu nteekateeka efaanana bw'etyo omwana bamusudde ku street, y'ensonga lwaki Mukama atuyita okubeera nga tulina okwagala nga tukukoppa okuva ku Katonda. Kati abo homes ezo nga Sanyu Babies Home n'abalala abaleeta omutima ogwo ogulonda omuntu oba ogusembeza omuntu agobeddwa ate abakiikira Katonda, kubanga omwana oyo by the way tulinayo n'omuweereza wa Mukama naye nga yava ku street yali asuuliddwa naye mu kulondebwa n'okubudaabudibwa kati muweereza wa kkanisa atayamba balala. Era tulina n'abantu ne Bayibuli etulaga ku Yusufu. Yusufu tekwali kusalawo kwe okutwalibwa okutundibwa, n'atundibwa Misiri n'abonyaabonyezebwa ate yali agenda n'akuttibwa, naye Mukama n'ajja nga amuyamba. Naye ekyasinga okutaasa Yusufu kwe kulemera ku Mukama. Bwe yatuuka n'afuna ebigezo ebibye nga Yusufu ye yasalawo n'agamba siyinza kusobya ku Mukama. Era ebizibu ebyo newankubadde yayogera mazima kyamutuusa mu kkomera, naye era nga Mukama amulaba embeera gy'ayitamu naye yamaliriza olw'okulemera ku Katonda ng'ate afuuse Katikkiro. Ekitegeeza naffe newankubadde tuyita mu kusoomooza okufaanana kutya naye bwe tulemera ku Mukama, Mukama asobola okukyusa ebyo byonna. Gwe yali anenya Mukama okuva ku ntandikwa, n'olwekyo tekyandibadde kirungi kunenya Katonda nga firimu tennaggwa, kubanga yebikomekkereza oyinza okugamba ate singa saagwa mu bizibu bino osanga sandiwangudde. Musumba neyanza nnyo olw'okututangaza ku nsonga eyo, kubanga mu butuufu
Siyolojo ono wamma ddala ayongedde okulambika kwegamba waliwo okwagala kwa mirundi ebiri oli yagambye dda nti human free will versus God's free will. Tuli mu kulaba nga Katonda kyayagala kisisinkanye ne kyenjagala. Singa kyenjagala kiba kikontana ne Katonda kyayagala. Ebiddirira gibeera mitawaana. Naye ate waliwo akunoza tujja kalabire mu maaso waliwo ne lwekibeera nga okwagala kw'omuntu kubadde kussa kimu n'okwagala kwa Katonda naye ebiddirira ne gibeera mitawaana. Kino nakyo gyekiri. Kino nakyo gyekiri. Naye tujja kiraba ekyo mu maaso. Akagambo kano ponto krata aye watuwadde ne kali nsumba kali akasosekozeko kali kabadde ya mande kigambo ki amakulu gaakyo kiri almighty ayinza byonna omugulumivu ayinza byonna. Katonda waffe era tumulabyeko mu kubikkulirwa gamba ng'essula y'e11:17 agamba nti nga boogera nti tukwebaza gwe Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna abaawo era eyabaawo kubanga otutte amaanyi go amangi n'ofuga. Weewaawo Katonda omuyinza Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Katonda waffe ddala kituufu ayinza ebintu byonna. Talina kimulema. Era tayagala bubi bwonna tutuukako. Naye temwerayira mu lusuku Getesemaani. Ekigambo kino Yesu akijjayo bulungi bwe yasaba essaala ng'agamba ekikompe kino kinveeko naye nga si bwe njagala wabula nga ggwe bw'oyagala. Ekitegeeza nti Katonda wankubadde ayinza byonna naye ayina eriya gy'atambuliramu. Ayina eriya gy'atambuliramu okusalawo okwo okubwa Katonda. Tusaba musala kitaffe ali mu ggulu ne tugamba nti leka obwakabaka bwo byoyagala bikolewe mu nsi nga bikolewa ludawa mu ggulu. N'olwekyo nankubadde Katonda ayinza byonna ne waliwo ebimu byatasobola. Kati oba oyinza otya byonna ng'ebimu tobisobola. Era nyinyi twazifunye egamba nga mu Timoseewo ekyokubiri 2:13 alaga Katonda tayinza kwerimba. Kati nga bwe tuze tulaba kyoyiseeze tukola waliwo ebimu Katonda nga gwe bw'osalawo n'olemeraku ekyo naye aba takyakina mu mukono aba kitadde. Kyobola Mukama waffe Yesu asaba essaala eyo ng'agamba nti ekikompe kino bakiyinzika kinveeko naye singa nze bwenkola ki bwenjagala wabula nga ggwe olw'okuba nti mu nsi muno tulinamu okusomooza n'ebizibu eby'ekibi. Tulina okutegeera okwagala kwa Katonda kuli luddawa. Butegeera okwagala kwa Katonda tukutambuliramu. Ekirungi kya byonna nti nakwadde ayinza byonna tayagala tatuyinzisa bibi bitulemerera nga talina mu bulungi bwa buwanguzi bwaffe. Yes, he's all powerful, almighty. Muyinza waliwo byatakola ki byatakola byateetantala mu Katonda byatasobola kukola bye basinze okuteekako ennyesira. Katonda tasobola kwerimba ate tasobola kutulimba. Kati ekyokulabirako kye baatuwadde wali Yesu ng'asaba ekikompe kimuveeko ekikompe ekyokugenda ku musaalaba ate nga Katonda yali yakola dda pulaani etulokola abantu balokolebwe. Kati ate Yesu agenda okuleeta obulokozi ayagala ddiirwa agiveemu. Kati ate kituzaayo wali nga Katonda tasobola waliwo byatasobola kwe kulimba. Kati bw'aba nga atusuubiza nti tuli bawanguzi ate wano Yesu atuusa agambye mbu ekikompe kinveeko. Naye ekirungi Yesu yasaba n'agamba kikolebwe nga gwe bw'oyagala. Katonda addayo ku kiri kye yatusuubiza already. Ekitegeeza naffe tuyinza okuba nga abaagala okulemererwa naye ng'ate we twagala okuggweramu amaanyi
ate awo Mukama watadde obuwanguzi. Kati Yesu bwe yalaba okubonaabona kwe yayitamu n'ekikope kyagenda okwetikka ng'ayagala ekyo kimuveeko ate nga singa kimuvaako abantu abangi olwo baba tebagenda kulokolebwa. Mukama kwe kukola okwagala kwe kubanga ekyo yali tasobola kukikola ate kusaasira Yesu ate abantu abalala abangi babule. Waliwo ebintu bibiri bye ndi mu kulengera. Ekisooka Katonda tava ku nteekateeka ye. Tuyinza muwanguzi n'agivaawo. Nteekateeka ye nga bweri bwe agibeerako. Bwe kiba nti nze njagala kulokola abantu kubaleetera bulokozi. Kati gwe ne bw'osaba essaala 1000 ng'ate za kukyusaamu nteekateeka eyo. Ati kisinziira ku kibanga bwe kibanga kirungi. Waliwo ne Peetero bwe yagamba Yesu yabayitiramu byagenda okubonaabona. Peetero n'agamba ekyo tekijja kutuukako. Amangu ago Yesu yamugamba dda ennyuma Sitaani kubanga oli nkonge mu bulokozi. Olabanga Yesu yatabukanga ku muntu eyali ayagala okusazaamu enteekateeka ya Katonda kuba yali agimanyi nti nnungi. Waliwo Katonda wakuyisa nga gw'olabanga awazibu naye Katonda olw'okubanga ye talimba ate teyeerimba ng'amanyaawo olina okuyita sobole okuwangula. So mukwano gwange atulaba sofa tuli mu kwetegereza ensonga zino entuuko ya Katonda okwagala kwe awamu n'okulondawo kwaffe nti Katonda takyusa mu nteekateeka ye. Ekyo kyo mu bingi olumayite obusobozi bwe bwonna amaanyi ge gonna obuyinza bwe tubirabira mu nteekateeka ye. Singa ekyokulabirako singa omwana omuwala atuuka ekiseera nga anoonya omwami w'okuwasa naye emyaka girabika nga egyagala okuyitawo oba babagamba girinako makwemeka oleka semugo okibuuza bwotyo naye olw'okuba ayinza byonna at his own time gyasazeewo bambi abantu bano batuuka n'alimbibwa naggwamu amaanyi era n'akola okusalawo okutali kutuufu nenywerera ku kuteesa kwa Katonda. Katonda oyo ayinza byonna ng'onyweredde mu ekyo kyakusuubira okutambuliramu at the right time you receive victory. Ogenda kulaba obuwanguzi mu kiseera ekituufu kubanga ayinza byonna so long as otambulira mu nteekateeka ye. Enteekateeka ye mwolabira omukisa gwe. Exactly. Tolabira mukisa gwe mu nteeka ng'ovudde ku nteekateeka. Obulwadde bukulumidde ebbanga ddene weegayiridde bireekanga ebiganye. Kasi totambulira mu nteekateeka gwe tugenda mu busamize na kusamira Mukama ajja kukuwonya n'emyaka 38 yamujja ku kitanda. Amina. Amina. So mukwano gwange atulaba Katonda ffe teriyo kimulema era abantu abagenda okuzikirira tebagenda kuzikirira kubanga Katonda yali alemereddwa. Buli muntu Katonda yagala alokolebwe wabula gw'olondawo enteekateeka ye ey'obulokozi erimu obuyinza obukulokola ogisembeza n'olokolebwa. Mbw'ogigaana oba olimitinza obuyinza bwe obw'okulokola. Kati wano nno we tutuuse waliwo n'ekyama ekirala kye twagala okwetegereza mu kuwonzeka kyekyokwagala Katonda. Kuba omusajja waliwo abasajja bano abagundi abayonaani si emusumba sibo badde oli mu size ennimi z'obadde oyogerako oba omusajja bante Epicurus twabadde tumuyiggako wiiki ewedde. Epicurus oyo yali muzibu nnyo yatuuka okugezaako okutankana Katonda n'agamba nti ekibi bwe kibawo ekiri ng'ate Katonda wa buyinza kitegeeza Katonda talina kusaasira. So nga wabaawo ekibi kiyinza okutegeeza nti Katonda nga tasobola kukiggyawo kitegeeza Katonda munafu. Kale byonna byonna bwe kiba nga w'amaanyi ate nga musaasizi nga waliwo ekibi kati kyavaawa. Kale bwe kibawo ekiri nga tasobola kiggyawo kakitegeeza tumuyitira ki Katonda. Kati waliwo ebintu bingi nnyo ebyogerwa ennaku zino ebireetedde abantu okubeera nga okwagala kwabwe eri Katonda kwa kuyiyiriza. Naye baatuwadde wano ensonga tukyanyweza kiri nti wadde Katonda asobola byonna naye waliwo by'atasobola. Kati nga Katonda asobola
okunkaka okumwagala waliwo byatakola waliwo byatakola yes si byatasobola waliwo byatakola wanjawulo ki esebo lesson ene tugambye to love God okwagala Katonda talina n'omu gwagenda kuwaliriza mwagala yes newankubadde yatutonda tuli bantu be wabula ekirungo ekyo tuteekamu nti oteekwa buteekwa okunjagala teyakituteekamu n'atufikisinga yatuwa free will naye ng'agamba twagale mu lunyiriri lwa Matayo essula ya 22 olunyiriri lwa 37 lugamba nti Mukama waffe yennyini yagamba nti Yesu n'amugamba nti yagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna. Bali bamubuuza ekiragiro mwayagala Katonda bali bamubuuza ekiragiro ekikulu n'ababuli etteeka ekkulu lyakwagala Mukama Katonda n'omutima gwonna n'obulamu bwonna n'amaanyi gonna. So events ezituukako mu bulamu bwaffe tusuubirwa okulaga okwagala kwaffe eri Katonda ng'omutonzi waffe kati mu free will mu choice zetukola mu free will nankubadde tuzirina ne tusuubirwa nga tukola okusalawo okwaffe kwe kulaga okwagala kwaffe eri Katonda. Kwegana okwagala Katonda kumala kusooka kuba kusalawo. Yes, kusalawo. It is a free will. Weesalirawo bwesalizi nekikwasa ennaku nolaba Katonda omuntu gwawadde omukka oxygen fena tukimanyi wa bbeeyi naye n'afubutuka awaka ng'akanyonyi n'ebinyonyi nno ebisooka nze ntera owuliza ku bunyonyi ewaka ne busooka nabo kutendereza ne buyimbamu ennyimba ez'enjawulo naye oyitayimbye luyimba n'afubutuka awaka n'agenda mbu agenze kukola ng'agenze kunoonya mirimu naye ku mirimu n'atuukayo era n'atafuna kaseera kafukamira kukoowoola oyo Katonda kati okwagala kwo kuli luddawa wiiki neggwako omwezi ne guggwako mbu alinzi wali olunaku olukulu. Oh, that is such a plastic love. Okay. Again, n'omutima gwo n'amagezi go gonna meaning tusuubirwa okuba mu free gye tukola mu bukulu bwayo. Let us show love every other moment eri Katonda waffe. Kyenjagala okugamba okwagala Katonda n'okwagala kuno kyandibadde kintu kyangu nnyo okusiza musumba waffe bw'atulaze Katonda byatukolera. Naye lwaki abantu abasinga tebaagala kwagala Katonda oba n'okugwa mu mukwano n'omuntu? Tetwagala Katonda tutukirize. Ng'ogyeko n'okwagala kuno okwagala oba okwagala Katonda waliwo n'okwagala okulala kubanga n'abafumbo kati nga ffe abaweeza tutera nnyo kansolinga abantu omuntu n'ongamba yagala mukyala we yagala ate ng'okwagala kwaggwawo naye ng'ate kifuuse nga gwayagala okumukaka nti wandibadde oteekawo okwagala naye nali neebuuza lwaki abantu tebaagala kwagala bannaabwe. Ebiseera ebisinga abantu bateekawo akakwakulizo nti yagala akwagala tera okukiwulira nze njagala wayinza okubeerawo oli nga ye okwagala alisikinga buli sikinzi nti omuntu ono kamwagale okutuuka nga naye azizza okwagala kati abamu bagaana okwagala Katonda so nga kiragiro naye nga balowooza Katonda tajja kubaagala era abamu bayinza okwagala Katonda nga Katonda amaze okubakolera ebirungi. Kati mbuuza Katonda omwagala akwagale oba omwagala kuba akwagala? Kati wano lesson kye yatulaze nti Katonda twandimwagadde olw'ensonga zino. Katonda tajjulukuka, Katonda teyejjusa, bwe mukola endagaano aginywererako tasobola kugivaamu. Naye okwagala oluusi kwe twagala abantu n'ofuna omukwano gwayinza okukuyiwa. Waliwo omunabyafuzi omu gwe nalengerako ng'akuba kampeyini naye nga buli gy'atuuka agamba naye tobanga oli eyasooka alina bye yatukola buli we yatuuse tobanga oli singa otukakasa nti tobenga oli kuba n'oli yajja n'atusaba akalulu nga naye bw'otusaba naye n'amala kalina okubula yabula. Kwegamba abantu tebeesiga kwagala muntu naye Katonda ye asobola okwesigika kubanga tajjulukuka ate Katonda teyejjusa.
kutya luli nali nkoze endagaano ate Katonda ayagalika kubanga bw'omwagala naye agenda kuddiza laavu yeemu. Weewaawo Basumba nkati tuli mu kunzika Badde kadde kaweddeyo kenjagala okunzika nako yesebo obubaka eri baakatuwadde wano mu kitabo ky'Abefeso essuula esooka olunya olw'omwenda paka ku lw'ekkumi yesebo nga lulaga nti Katonda yatuteekerateekera dda n'atwawula yesebo nga tugenda kubeera bawanguzi. Predestination. what biki bya predestiny nga ffe oba biri kati wano nga bwe bagamba nti yasalawo dda n'atulaga nti nno tugenda kubeera bawanguzi era tugenda kufuna obulokozi. Kyembuuza kyekino abasomba bano what did he predestinate oba mu Luganda ngambe ntya kiriwa kye yalondawo okuba bwe kityo nze oba ebyo kye yalondawo singa tutuukiriza kiyateekawo kwegamba naffe tuyina kapaati ke tugenda okukolako akatono naye nga already katutwala mu buwanguzi obwo already bwe yamala dda okusalawo. Predestination kintu ekyo Omusumba enyiriri zino twandizisomyeko kubanga zitawaanya abantu. Mu Befeso omusumba watugambye esooka 1:9 kwetandikidde agamba kubanga yatumanyisa mu magezi n'okutegeera ekyama ky'okwagala kwe bwe yasiima yekka okusinziira ku nteekateeka ze yategeka edda mu Kristo. Entegeka ez'okutuukirira mu kiseera kyazo okugattira awamu ebintu byonna mu Kristo ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi. Mwoyo naffe mwe twafuukira abasika bwe twayawulibwa edda mu kumalirira oyo akola byonna nga bw'ayagala mu kiseera mu kuteesa kwe. Bangi abagamba nti predestination Katonda asalawo dda abagenda ogenda mu ggulu yatalabawo okuzikirira no. Kyategeeza nti choice ze tukola okusalawo kwe tukola Mukama amaze okwalayininga ebiribaawo. Batuwaddeko musumba kyeyogeddeko ekya Yusufu ekyokulabirako. Bano baasalawo okumutuna ngalowooza agenda kusaanawo. Nolokwa Yusufu yakola decision y'okutambula wamu ne Katonda. Ebirooto bye yaloota byatuukirira. Okitegedde kaakati ffe bwe tubanga twagala okubanga tutambula ne Katonda ye amaze okwalayininga banaatambula nange bino ebiribaawo. Kwegamba buli omu okulondawo okwo nga bwe kuli waliwo Katonda kye yategeka. Bwe kugenda oditamininga ekiri kubeerako. Kyova olaba nti obusika bwaffe yabuteekateeka dda mu Kristo abalisalawo okubeera abalaga okwagala kwe abanaatambulanga nga bakola choice nga bwazituwadde twesalirewo ne choice tuzikolenga okwagala tukukolenga kubanga byateekateekedde mwabo batambudde naye nga bwateeseteese obulokozi bwabwe byanjawulo nnyo. Naye bwe tunaakola choice zaffe eziwalulibwa amaanyi ag'ekibi era destination yaffe yakuzikirira. Gwe tebirimu kutuula erimira mulambaalo nti kasita Katonda yantegekera dda. Nze kyentegedde banneyo lesoni eno yonna okukakkana nga mu lunyiri luno omusumba lwasomye nga byonna byonna bye yasalawo yabitegeka mu Kristo. Ekitegeeza Yesu Kristo kasita omutegeera n'otambula naye ng'obuwanguzi obumaze. Waliwo abantu b'empulira bangi be bayitamu abantu abamu bakizito abamu ba Muhammad abamu baani naye kati ekitegeeza yamala dda otulonderawo nti Yesu kasita otegeera Yesu n'omukkiriza enteekateeka zonna yazirina. Ekitegeeza enteekateeka yaffe kati emaze okulambulwa nti eri mu Yesu. Kyavudde agamba nti bw'obeera mulala wonna bw'obeera mu mulala batera okwogera Bamaliya omubeeberevu
bagondi yamala dda okusalawo byonna biri mu Yesu Kristo. So obusika yabutegekera Kristo yabutegekera n'abo abakkiriza Kristo. Weewaawo. So without Christ naye tulina free decision bw'oba tolonzeewo okulondawo kwaffe. Katonda waffe yasalawo ebyo ebitambulidde nkwagala mu layini ya choice zetusalawo ez'okumwagala nga tukoowodde. Naye bwe tukola decision ezaffe ez'ekibi Katonda si yasalawo era abatuze yavunaanyizibwa kubitubaako. So mbano tuweereyo essaala ekintu ekyo twongere okitegeera. Esebo Katonda omulungi ayinza byonna tukwebaza kubanga otuyigiriza n'olunaku olwaleero nti byonna bye tusalawo ayi Katonda waffe obuwanguzi tubulina nga tuva mu Mukama waffe Yesu Kristo. Awalala wonna tewali ssuubi. Yawangula ayi Katonda waffe era atuwanguza tukwegayidde leka abeere wamu naffe mu buli lunaku. Biriyo abaana b'Omukama balina okunyigirizibwa mu bulamu. Abamu balina enjigiriza ezibayigiriziddwa okuva mu butonga za bulimba. Katonda waffe nga bawulidde ebigambo bino tukwegaya era tubateeka mu mikono gyo ayi Katonda kkiriza okubalimbula twala ebigambo bino ebyobuziba abo okutegeera ekigambo kyo. Mukama obulamu babukwase gwe Kristo Yesu obeera omununuzi w'obulamu bwaffe. Abakoseddwa embeera ez'ekibi ayi Katonda waffe olw'okusalawo okw'abantu ab'enjawulo nga bwakikolera Yusufu Mukama n'omutuusa ku ntiko y'obwakabaka bwa Misiri. Mukama nabo bawanguze. Balina okunyigiza kw'endwadde Mukama tubatadde mu mikono gyo. Ng'abaweereza abo Mukama twebaza tuwa omukisa okwogerako eri abantu bo. Yongera okuteeka ekigambo kyo ku lulimi lwaffe tusobole okwogeranga eby'ensonga eri obulokozi eri abantu bo. Eggwanga lyaffe tuliteeka mu mikono gyo. Weerala ku mukulembeze eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Mutakabulwa owa omukisa n'amagezi ng'akulembera eggwanga wamu ne kabinenti n'olukiiko lwa paalamenti n'abakulembeze bonna otuuka ku disitulikiti zaffe ez'enjawulo. Kitaffe ayinza byonna tuteeka ekkanisa yo mikono gyo giwa omukisa ekigambo nga kibuulirwa n'obukulembeze obw'enjawulo obugenda mu maaso enteekateeka za Uganda Union ne General Conference tutadde mu mikono gyo Mukama leka omaamire bangi balokolebwe olw'obukulembeze bw'otaddewo obw'ekkanisa yo kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tuyanza nnyo tuyanzege mukwano gwaffe ali ku 3ABN okubeera nti obadde naffe okuva gye twatandikidde ziba ssaawa 2 paka 3 tuba tusiibulira awo mbadde ne musumba ffe Panga Frank okuva e Kachira Associate Pastor awamu ne musumba ffe Lubega Gerard atwala district yonna ey'e Wakiso. Tubagaliza ssabbiiti ennungi era tubajjukiza nti ekisa kya Kristo kyeyongere gye muli.